Abakulembeze n'abatuuze Masajja Kibira B basula ku tebuukye olw'abavubuka abato abeeyongedde okutabuka emitwe mu kitundu kino. Bagamba buli wiiki abavubuka babiri batabuka emitwe ekibeeraliikiriza. Kumpi buli luvannyuma lwa wiikisi bbiri tutwala abavubuka ebutabika naye ogenda okunoonyereza ennyo ekibasudde ddala njaga. Bano obuzibu babutadde kukozesa ebiragalalagala okweyongera mu bavubuka bano. Abo abasikansike n'osanga bagisiba n'okugisiba kati emirimu gye balinga gye balina na kusiba njaga nga bekwese mu mayumba. Kino era kyongedde obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Bafuna amaanyi agalumba ne bakuba ne balwana ne bakuba abantu ne banyakulako ensawo ne bakuba bupevas nga biwulira. Eri abaana abanywi b'enjaga okuba abantu, okubba, okuleepinga abakyala, okubba ssente emmaka g'abazadde. Abaana abanywi ng'ofuna guruupu n'osanga omwana nga bafumisa omuntu omukulu afudde ne badduka. Kati nga bakulembeddwamu abakulembeze b'abavubuka mu munisipaali eno basazeewo batuukirire abavubuka bano gye bakuŋŋaanira okwogerako nabo. Chairman, ffe tubuuza ekibuuzo bwe tuba nga twegasa abavubuka ba wano ne tujja gye tuli musobola okutugatta mu bibiina ebyo ebitugasa ebya gavumenti byetuteereddewo siga twegattamu abavubuka nga 10. Gavumenti yabaina ina kyenakolera abantu teyekwasa mayirungi amayungi ago galaba tegana kyegajjako muntu nakyo. Abavubuka abamu bategeezezza nga bwe batalina kyakukola ekibaleetedde okukozesa ebiragalalagala. Waliwo abavubuka sino sijja gamba obaki nga ajja kunywa enjaga emutule ku mutwe ajja kukoleka effujjo nzatajunywa. Abantu babeereyo ne bagamba tetwagala kukola, abavubuka tebaagala kukola, basiba muwalagi, basiba mukutamiira, naye ng'amazima balina amaanyi naye tebalina byakukola. Teri mwana muvubuka ajja kuvaawa agende wamenye ennyumba y'omuntu ng'alina omulimu gwe gwakeera okukola. Abakulembeze basabye gavumenti nga bwe bagenda okusoma embalirira y'eggwanga balowooze ku bavubuka nabo basobole okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Gavumenti ebadde erinnya ku bavubuka ab'omu kyalo nga yava ku bavubuka bano ab'omu ttawuni. Abavubuka b'omu ttawuni bano nabo boolaba balina ebyetaago ng'ab'omu kyalo ate nabo basobola okulunda, basobola okwenyigira mu bintu eby'enjawulo. Si bamenyi b'amateeka ng'abasinga bwe babayita. Kubanga bamumanyi nti abavubuka b'omu ttawuni bamenyi b'amateeka si bwe kiri. Senga abavubuka bamukoze pulojekiti yammwe ne mwegatta ne mwewandiisa ne mugoberera amateeka ne muleeta ekibiina kyammwe basuubiza nga ndi wano ekibiina ekyo ngenda kigoberera kijja funa ssente z'abavubuka. Era basabye poliisi okujja ku bitundu byabwe okusomesa abavubuka bano ku kabi akali mu kukozesa ebiragalalagala. Saba afande Nyayika manyi kati gwokola community policing katwe funa obudde ojjeko eno mu Kibira B osomeseeko ku baana baffe n'abantu bennyini beetaaga mu musomo gwa poliisi. Omuntu kasaba nti poliisi egenda kujja badduka buddusi naye tekitegeeza nti buli poliisi lwejje bezze ekkwata. Mutuule ng'ekyalo mwogere ku kizibu kye tulina ku kyalo wano naki kye twetaaga then muyite poliisi naffe tujje nga tumaze okutegeera mu kizibu kino kyalo kino kye kirina. Masajja Kibira B ne Kabooma bye bimu ku byalo ebisinga okubeeramu abantu abangi n'obumenyi bw'amateeka mu ggombolola y'e Masajja ekitadde abakulembeze mu kweraliikirira.